Mr. Siraje, waliwo kye bayita law. Law, etteeka. Naye waliwo ne kye bayita justice. Omuntu asobola okufuna justice mu kkooti. Kisinziira ku ngeri gyakuttemu ebintu. Abamu tebafuna justice. Abalamuzi abamu bayingiramu obwakada. Bwe bagamba nti waliwo abasibe 18 abaabula okuli John Damulira. Ne bagenda mu gundi Uganda Human Rights Commission nega nti fayiro njigaddewo abo tebaliiyo mulimu ya bufuzi. Kirabika n'abamu bagenda Dubai, bagenda mu kyeyo. Kisoboka naye si bonna. Ekisooka baaliko mu kkomera okusinziira ku loopo yaliko bwe yabuuliriza. Ono twamusanga nga yaliko eruzira SD reference ye emukono ne yaliko egindi ono yaliko egindi. Asobola okuba nga yatoloka n'agenda mu kkomera. Ate kati ogenda mu kyeyo naddala Canada ne mu America kyangu nnyo nga weekutte ku nsonga bbiri. Ey'ebyobufuzi bantulugunya n'ey'ebisiyaga. Osobola okufuna visa. Ebibiri ebyo. Era waliwo ne group ezitwala abo ebisiyaga. Ebweru. Nga tulenga conference n'atuuka eyo naye nga group ekola ku bisiyaga. Trump yali akendeezezza ku bantu mu myaka gy'etaano. Era kati yagambye akalulu k'olwokubiri bwakawangula. Olunaku olusooka sayininga kugoba abantu bweru. Abagwira baddeyo ewaabwe. Bamuwa enduulu nti America first. Era ababadde bagenda mu America ku biseera bya Trump badde bagendayo lwa byabufuzi okusinga na bisiyaga. Nga mu Canada bwe kiri. Biseera bya Biden. N'ebya Trump baaliyo. Naye nga si kyangu. Olina okupuruvinga kati oba atulugunyiza principal Bobi Wine n'afuna omukisa n'agendako mu America. Abo abeekubya nabo ebifaananyi nti babikubyawo kuba bamwagala nnyo baagala kufuna asayiramu na visa nti bagenda tukola ng'ono bwe baamukola. Omumerika ekyo akyagala nnyo kukiwulira nti bangobyeyo lwa byabufuzi banguwa mangu okukola ki naddala nga Amerika erina kyeyagala. Nze Amerika bwenfuna bwentwalako okusoma bwe bankuba wano niwabwire lwe yankuba eriiso ne liziba. Amerika yayingirawo nga sigisabye nagisaba neragawo ddala poliisi etwale omusango mu disciplinary committee ya poliisi era bagutwalayo lwakubayiza akasema kadde teyagumaliriza. Niwabwire n'agenda awaba expert nti muliyirire emugamba eriiso lyagenda kati nona n'engatto ozitwale nzambuza ebigere sirina ssente. Kaweesa yanyamba n'amukubakuba ebikola ki ebigwerawo. So Amerika abantu bano kooti yasaze nti bana abakyabuze tebaliyo tebalese bukakafu bwonna bulaga nti ddala bakola ki batulugunyizibwa. Omuntu gwe batutte ekitalya kati Nalukufenya yavaawo nga bamukutte mu drone ne bamubuzaawo olaba babuzaawo MP nga bamugye mu kooti bakamuta nga tewali amanyi okumala ennaku 3 tebamanyi waali. Ogamba otya nti gwolina obuvunaanyizibwa okunoonya nti bamutulugunya bwe bati. Nze ndowooza omulamuzi yakoze kyekubiira yataddemu ebyobufuzi omusango n'agukola ki n'agudibagiraawo. Naye nga abo abantu ensi eyagala okumanya kuba abantu baabwe bagamba nga tebaliyo tebalipootinga ne bavaayo ne bagenda ne bakola ki ne bakola statement kati omusango yagugobye era ku apiiri gusobola okusakusiidinga. So kati tuli wano justice ne law omuntu addukira mu kkooti mu kkooti bataputirayo mateeka omuntu mu nnyonnyolayo kyeyoleserwatu nti 100% asobola kufuna justice mu kkooti. Tosobola osobola kufuna justice nga omusango teguliimu above. Era kyovola abantu bwe bagamba nti babawe ebbeiro nga bannabyabufuzi besije bamumye ebbeiro mmeka nga waliwo order from above ne bagamba tetujja kukola ki kugimuwa. Kati justice system esigala omuntu yeko omuvumo yakola justice n'ayimirirawo yali justice Katuusi eyamuwa bbeiro ku rape nga bagambye nti arepinze eki omuwala. Naye ekyo nakyo kyaswaza nnyo judiciary nekiswaza nnyo DPP nekiswaza nnyo ne poliisi. CID Elizabeth Kuteesa yajingirira
wano bali coding n'ateeka n'azzaayo emabega nti omuwala yali yakola ki omujulizi waabwe yennyini yatuuka mu kooti nga basegona council segona kati honare bamubuuza ebibuuzo nga kimutwala eddakiika nga emu okufuna ansa ng'alina gundi ansa gyawulira yeesibanga omukongo nga bamuwadde obuntu mu matu kati enkeera omulamuzi ajjanga nti twagala tumwaze oyo alina byakozesa gajeti zakozesa omulamuzi n'asuulawo tawulo omwana n'agamba nti ndwadde nafointinga awo nemutwala emulago teyakomawo yamusuulirawo aba kumufungula mutwe kyansi gyali nyingi okuba nga takola ki n'alagira nti tebaddamu kuyingira nga tebabacekinze bonna ndowooza olaba nti justice teyaliiwo era omulamuzi katuusi bamukolako investigation agamba gwe musango ogwasinga okuswaza gavumenti mu misango gi gyonna era teyejjusa nti yamuwaaki so lwakuba nti bava saidi emu naye lwakuba nti waaliwo injustice eyali emukoleddwako mu kooti endala ye n'ateekawo rekodi n'amuwa era alina akatabo kawandiika ku musango ogwo ne ku nsonga zonna ey'obulamu bwe mu kooti so abalamuzi nabo bantu batuuka ekiseera ne bejjusa waliwo omulamuzi mulenga yafa namubuuzaako nga tannafa naga nti bakyusa ensala ya election petition yemu ye ate justice Kanyehamba tagamba bugambi naye yawandiika n'akatabo engeri gye bakyusaamu bakkanya ekiro nga bali 3 ku 4 abaana be bagamba 5 ku 2 nga bamwe baga nti abataano bagamba omusango guddibwemu wagenda okukeera ku makya nga banaku 3 kati omu yamwogerako yaani eyasembayo okukyuka ekyo kikulaga bulwatu nti abalamuzi batuuka ekiseera ne bakola ki nabo ne babeeramu ak'obuntu katonda akuyamba buyambi justice nekola ki nebeerawo naye nga si 10 ku 10 kyobolaba abantu batandise okukola kooti ezaabwe omubbi yabbye tumwoke ebipiira bagenda mutwala ku poliisi mba temunavaayo nga bamukomizaawo oba tonnavaayo nga baga nti gundi yakuleese tukole ki biri mu misango gyonna mu maka bakubako omukyala ne bamwasa olukindo nga nze chairman weggaba nemukwata nengamba voice wange Pedison wava muno muganda wa Gordon wava muno nti mpama kankuwa amafuta tutwala omuntu muno mu ddwaliro nsooka tuyita ku poliisi tumutwala mu ddwaliro naye mulabe bwafaanana baawa amukubye bwetutuukayo nawona tuba tuli awo nga amuddidde naddamu namuba nazirika netugenda ku poliisi twasiba olunaku famire z'omukyala famire z'omwami ne bakkiriziganya okwawukana mu buwandiike omwami najjamu ebye mukyala najjamu ebibye ntugamba nti ekyo tukiwonye mba ntambula ngenda eyo major seminary eyo walwesoma balita superior mukazikiza akamu nga ndaba abantu abeekutte bwe bati ninga omukyala afaanagana n'omwami gwemmanyi kakati abeekuba ne beeyabye maze okuyitawo sikyasobola kudda nakomawo ngadde eyo nensuula ebinusu nalina ebinusu nembanga babironda bwe kumbe neetegereza abantu nembalabanga bebbo bwebaddamu omukuba namugamba sebo omusango twagumalira ku poliisi kuero sitodda ogwo sikyagusobola omusajja yamala n'asiramuka akakane ng'ayagala nnyo omukazi we era yaddamu n'anywa omwenge ne baawukana kakati ebintu by'obufumbo chairman balina obuzibu omuntu bwajja nti bankubye baawanga nkubye sooka omutwale mu ddwaliro omugamba ajja kuloopa enkya omukazi agenda okuddayo enkeera nga obusungu bukoze eki bw'omuweerawo ebbaluwa n'amala yamutwalira kyayi nawe nga senga chairman teyampadde ebbaluwa nandibadde sikusiba kati olaba omwami atwala gwe chairman nga ayamutadde mu kkomera kumbi exactly so ebintu by'abafumbo obiyingiramu na bwegendereza ng'ogezaako kubagatta so emisango ng'egya bano miyitirivu mu makooti nnyo ate nga abalamuzi tebalina capacity egikolako nga tebafunye cooperation ba investigator tebafunye cooperation y'abazadde naddala abalina victim guba defilement kintu kibi nnyo naye okukimalamu mu Uganda olina kubanga otaddewo bateekawo child act
naye tebakoze nnyo kugisomesa bantu kumanya buvunaanyizibwa bw'abaana. Omwana bamutuma ekiro ow'emyaka 13 kiro agenda agula ebintu mu dduuka ekiri dangerous nnyo, oba omutadde mu bikemo bingi n'abantu oba batadde mu bikemo ate abantu amu basijo difaira tebakyakifaako waliwo basiba emyaka n'emyaka nga case after case ne mugamba nti kati gwe bakusibye ebbanga nalina akatoogo eyo mu kitenge yenimira amayuuni ne mugamba nkuwaddaawo mu kifo ky'okulimira ekkomera lima ebintu byowefuniremu ssente n'alima enkuba bwe yatonya n'atandika okutunda poloti nga Land Road kati bano abannema abagula be njala tuveeko ku mateeka. Nina ebibuuzo byenjagala osookoddemu ko. Ekibuuzo ekisooka waliwo yaŋŋambye nkubuuzeko ku omubulireko ku Serena Nebanda yali munnabyabufuzi ndowooza bw'oleeta obujulizi nga bukoonagana omulamuzi omuwa obuzibu okulondamu buliwo obutuufu. Waliwo omuyimbi yali mukozi mu maka ga Kooti omutunyumiza luli ajja ayagala omukazi wa Kooti. Kooti ajja asanga omukazi nga abakwata yali akomyeyo okulya lanchi aza ne teepu, yali atunda teepu nga ne chairman w'abayindi atunda teepu, abakwata akuba omuyindi amumenya omukono ogwo gwamenyeka. Omukazi omwana takaaba, omukazi yakaaba, baliraana bawulira akaaba bagamba oli akoze eki akubye mukazi we, omukazi afa. Abajulizi bonna abajja baali hiyase bawira maloboozi yaliwo yali oyo omuvubuka omulema Bintu yali ku kagaali naye yasobola okwagala omuki ono omukazi n'amanya nti kebankwatidde mu bwenzi ewaabo obwenzi eriyo ebika ebimu nga tebukolagana na bwenzi. Ojjukira omusango gwa omusajja wa Sebuufu wa Payini. Sebuufu wa Payini wagukolako nagwo bamusiba emyaka 4 nengunoonyerezaako lipooti zange neziwa abalamuzi ne batuuka ne bamusalirako mu Court of Appeal. Lipooti zo ze zaali okumusalirako? Yes, uyo musajja okunoonyerezaako findings zo zayawukana n'ezabali. Era omwami oyo bawo oyo omukyala yagenda naabo obujulizi nga si mu kooti mu kamera kuba baali naye bamunoonya kumukolako akabi. Yamukwata n'omusibire entinda naabona naye nga ekituufu kiri nti omusajja agamba oyo bawo omukazi nti yali amubanja sente z'emmotoka. Naye kooti yagaana okunoonyereza sente z'emmotoka zaali mmeka. Sebuufu ye yali abanja? Sebuufu yali abanja. Sebuufu yali abanja sente z'emmotoka. Kati nga sente zibatusasulira teziriiko. Naye wakati awo waliwo omukazi omusajja ng'agamba ono yali akwana mukazi we. Era ne message nga olwo yamukubira essimu nga balina bonna. Sebuufu ng'akwana mukazi w'oli? Naye nga omukazi agamba oyo omusajja agamba nti baffe bukonjo okwenda kibi. Era omusajja yadde bamusuubiza sente nnyingi omukazi teyakola ki. Ne Sebuufu musanga ku komera. Omusajja bawo omukyala bamusuubiza sente nnyingi abiveemu. Omukazi bamusuubiza sente nnyingi amwagale amusonyiwe n'emmotoka esente z'emmotoka. Omukazi ayagala Sebuufu. Omukazi agaana. Bwe bujulizi obuvu eno. Sebuufu mukomera mulumba yagamba nti byonna wasobola okwogera naye. Byonna bamuwaayiriza buki. Tasobola kwogera naye ku kamera kuba ngamba wayogera naye nga omuna bamwogera. Nangamba bamuwaayiriza nangano gana lingenda kuwabira. Igwe wakola sigundi nyingi nga zimpaayiriza ebintu biki ne muganda gezaako kunoonya. Kuba bamukwata Sebuufu mukubira ngandi ku monitor. Nangamba jankubuulira ekituufu saakikoze. Ngenda okutuukawo nga bamaze omunywa. Saasobola kwogera naye deni. Naye nagezaawo okunoonya abantu be nga sinnakola na pologulaamu eyo. Nengenda oluziro olwasooka ne bannyima naye omusango we gumala okugenda namulaba nambuulira nti saakira naye ekiri fane nti waliwo
osiwaawo bwe baali boogerako ku CPS ye yavaayo nga n'okuwoza tawozezza ne bamuta DPP n'amugya ku musango nga tawadde nsonga ekyo DPP asobola okikola era alina obuyinza bukola ki kyova olaba emisango oluusi egifa nibo bagwa ogulinako obujulizi ono DPP asobola okuga nti ffe tugututte tugukugyeko obujulizi bwolina butuwe bagijje mingi ku mabirizi kituufu egy'emmengo egyawa gyaki ne bagikola ki ne bagitwala kaakati awo omuyindi bagamba nti investigation ezakolebwa bayagalana naye obujulizi bwe bufiira ate nga omulamuzi yakwatako obumu n'abutwala lipooti emu eyagamba nti ono omukyalo obutwa bwe yanywa bwali tebusobola tulina kapasite emutta lipooti endala ng'era eva wa dokita mulala egamba nti bwali busobola doozi eyo yali esobola omutta lipooti eyokusatu negamba nti omukyalo ono yakubwa miggo masannyalaze miggo naye wamala okuba emiggo ate ne bamukubisa amasannyalaze kati olw'okuba ono yadduka mangu okuziika okwokyamu ayini bookya ne bamugaana basangako omusaayi ogusiigiddwa ku bisambi ebifaananyi bikubwa naye nga waliwo n'ebifaananyi ebituufu ebitajja mu kooti nze mbifuna gumaze okugenda mu kooti of appeal nga nyambibwako Godfrey Sebuufu ne Father Anatoli yali sponsoring investigation ezo era bwe bakola lipooti eyo ne bagitwala mu Supreme Court wa Justice oba yeyoda oba no odoki ne bagamba ogireesereeti tujja okukola recommendation president abawe prerogative of mercy era oluvannyuma Kuki yateewa Kuki yaliwo emyala emu nnyo era buli mwaka awo ku Martin Road ng'omugenyi omukulu abeera mukula nga bakubawo endongo okujaguza emyaka Mike yalina abantu era ekyo kyamuyamba okuvaayo naye oli co-accused ye bamuta Supreme Court nga bazudde nti wano ono teyajja ku siini ono Kuki amukubira bukubizi agenda Davinda Kuki akubira Davinda ayite Patero dokita ajja mulabe n'asanga bafudde kati teyali ku siini naye olaba nti mistake yakolwa ku High Court nekolebwa mu Court of Appeal Supreme Court yegiraba kitegeeza kiti ne kooti zikola ensobi ate ensobi ennene ddala kooti bwekola ensobi nesiba Siraje ne waitawo emyaka 4 oba emyaka 5 kale katugambe ne waitawo emyaka 3 Siraje n'avaayo mu komera naye kigenda okuzulwa Siraje nga teyalina musango bangi bibasiba katugambe nti Siraje bagamba yatta omuntu naye agenda okukomawo ate ng'omuntu gwe bagamba nti yatta tengo si wano nze manyi Wakiso waliwo omusajja mwami Mpagi yali ava Masaka bamusiba Mayisa oluvannyuma nazuula ng'omuntu gwe yatta alabiseeko mu jjinja era najja era bwe bamuleeta bamuta kati ani akuliyirira awo gavumenti yekuliyirira era oyo Mpagi agezaako okukola process y'okukola ki yomuliyirira mu nsi yonna just gundi bwekola ensobi judicially oliyirirwa noba nga okoze eki bangi bebasibye ku misango nga tegikola ki kyova olaba nti ogenda mu step ezisembayo nibagamba nti kati eno yesembayo tekyalinawo okola ki okujjako ewa Katonda so kati oŋŋamba nti ebimu kubitta emisango ekisooka katuzitewa postmortem ne ripooti eziva mu badokita obujulizi okubeera nti butankanibwa leero wadde bulala enkyana wa bulala lulina owa bulala bye byokka si bye byokka bingi waliwo emisango naddala ejamada ejamada mingi nnyo gye bakyusizza ku kooti esembayo nga balabye ebituli bizze bikola ki yeba Supreme Court oluusi waliwo ne kooti ejulirwamu ng'ovudde mu High Court nebanga ekoze eki kati waliwo omusango sanga gwali gwa kukola appeal oyo omukyala yatta kazini yandibadde yejerera ono yamukuba katayimbwa naye waliwo olukwesikwesi ne bamusiba myaka 10 yava nayo dda bw'ogenda ku siini ne bw'oba nga toli mulamuzi kazini omusajja kazini eyalwana entalo zino nalabako at least e Congo
Sangani 1 ne 2 Felisa agiraba n'amanyige gonna okumugamba nti yattibwa mukazi n'amutayimbwa ng'aye talina yadde enkwagulo gy'akoze ku mukazi ekyo tekikkirizibwa. Omusajja bw'avuye muyenga n'addayo ewaabwe eri ebuziga gye yali abeera omukazi amukubira essimu n'akomawo ate kazini yalina okugenda ejjuba nkeera ng'alina ne ssente nnyingi akomawo ew'omukazi ne bagamba nti yamukuba omutayimbwa n'afa. Omutayimbwa ogwo baatulaga sayizi yagwo nga guli mita 3 wano omunene obunene nga siiringi waggulu wano eri mita 2 nga ne bw'ogugalula bwoti gukoma ku ki mu bbanga tegutuuse eno wansi yamukuba bukiika. Postmortem eraga ekifo kye yamukuba nga mutwe okujjako ng'amukubye n'amuteeka ku ttaka bw'ati n'amukubira awo ekisasoboka ku mukazi dwalu ne gundi gye yalina nti kyali kizibu nnyo okukakasa naye olw'okuba tewaaliwo apiiri baakikola gugwera awo asibwe ateebwe era yensonga lwaki yali madda y'amaanyi first class bamuwa kumpi minimum myaka 10 bw'ojjako ze yali amaze ku remand n'ojjako ne kibayita remission giba tegiwera 10 bw'osibwa emyaka 10 omwezi ogusooka bakusiba ennaku 3 omwezi gugwayo oba gwa 3 mu lumu gugwayo nga bakusibye nga lumu kati bino ebbanga erisigadde bw'oba weeyisa bulungi kuba tewawulirako ddwalo ng'alwanira mu kkomera bakusayirako ennaku 10 n'osibwa 2 buli mwezi omwezi n'oba nga bakutemeddeko ennaku 110 kati bala 110 tayimuzi emyaka 10 kyobola nti bamusibye 10 netamazeeyo meka tamazeeyo 10 kyobola laba ng'ono yatta Sinsiya yatta omusajja ow'engulu erugogo ng'alina muganzi we Sinsiya ono yakozese mundu Mafio Kanyamunyo ebbanga eryo teryakola ki teryawera ate teryawera ne beyali beyazzaako omusango batuuka ekiseera ne batuuza ekooti yaabwe ey'ekika onagenda yeetonda ne bagamba ffe tumusonyiye kati bisigadde eri ne bisigala nga kooti eyo tekyasobola kuzza revanse yadde nga gwokoze eki omusonyiye ono yali katikkiro w'ettoolo bamusiba emyaka mingi naye baatuuka ekiseera famire ye neyemusonyiwa Museveni n'agaana omusonyiwa olowooza lwaki emisango egimu gibaamu ebyobufuzi egimu gibaamu family wrangles egimu gibeeramu corruption egimu ne gibeeramu omulamuzi ayinza kukwatibwa kisanaga nti nkolese nga Museveni byakwatiddwa ekisa bano abasala ensawo ababbi oba 10 mu meka n'abagamba batadde naye ng'ate eriyo abalala batakoze eki bo bamuwa lisiti nti tukuwadde 10 naga nti kansonyiweko bano nawano wetugenda mu kalulu ajja kusonyiwako abawere so today wali ogamba nti omuntu n'owataba mulamuzi singa tuka ku siini asobola okukozesa byalaba byokka akozesa obwongo bwe bimulaga nti kino si kituufu so kukiri ekya kyova olaba mu kooti naddala high court bateekamu abantu ba bulijjo abataasoma amateeka ba assessors ng'omulamuzi tannasala musango ogwo gw'amaanyi abagamba nammwe muwe endowooza zammwe okusinziira ku byemulabye babeerawo ne balaba tebabuuza tebamanyi mateeka naye ne basoma eryabwe nti nze senga mbadde mulamuzi nandikoze bwenti senga ye program eyo gye nali nkola senga ndi mulamuzi nga nakyusa emisango mingi nga ndi ku program eyo egimu ne bampita nga gya ttaka ne bampita n'okubeera mukwano gwa kooti nempa findings zaabwe mulamuzi ogumu principal judge yambuuzaako ku kino kiraba otya nga kupate zombi weeziri so osobola okulaba gwe n'amagezi go nogaa kintu kisoboka
nina omusajja yali endiga nga yamutomera talina maka nga naye mugagga n'afuna omuwala mukyala n'amukyalirako wiiki emu nga boyfriend oza n'adduka olw'ekyo omusajja n'afa nga tazadde mwana naye ng'akoze ekiraamo kye nti ebintu byange omuzzukulu wange Lubega bw'ati yamusekera nga bangabi bw'amala omuwala muganzi we eyamukyalirako wiiki emu ne bawaaba abantu be tyo ebyo ebintu byaffe oyo yali mukoddomi waffe ffe tuli bango era ono yali mukyala we wakati omulamuzi yali Joseph Mulangira n'agamba omukyala oyo ajja awe obuki n'agaana okujja kati ono n'agamba awaaba omuzzukulu kyokumanya taata endiga yali yamutomera ne medical form ziisi tasobola kubanga yali ayagala abakazi niwaaba mukazi nga wawiiki emu taba mukazi wo aba concubine so kooti nesalawo okuwa yamulangira nga omusango gumaze emyaka 8 mu kooti newa Lubega ensala nti omuzzukulu gwe baawa mutuufu bano ne bajulira abengo kati bajulira ate n'oli omukazi afudde kati ne bagenda mu court of appeal ne bagamba ono yali muntu waffe biki neddiiro eyo yali mu hoteli emu ku byobugagga nga birira waliwo hoteli yali eriranyaawo ettaka ly'omusajja yafa nga omugagga ayagala ayongezeko hoteli eyo naye ng'ettoka eyo lirina omuzzukulu omugagga wa hoteli yali avuga ekintu ekyo kyonna nga naye Masaka eriyo era Masaka nafuna transport netumayo Katumba kubanze nanyini program sasobola genda Katumba omumanyi n'alaba ebyobugagga byayo kakati we tutuuka ekiseera ne basala omusango aba court of appeal nga baali bakulirwa Justice Owindolo kati Chief Justice naye nga tannaba ne bagamba nti abalamuzi 5 bazudde ng'oli omukyala yalina okuba nanyini bintu naye ng'omukyala oyo wango kati ku kooti nga musango tandika kwaliko omulamuzi eyawummula omuyita Remi Kasule guba gukyali mu makkati ne bamuwummuza oluvannyuma yafuna contract naye nga tannagifuna ne bagamba nti naye yasayininze kuki ku judgment ne baleetamu n'omuntu omuyindi amanyiddwa okubba ettaka ly'abantu atunda ettaka nga yeddiira ku ettaka ly'ennaggulu naye ne bamugamba nti bamu kuba petitioners mu kooti enkulu ne bagamba nti omusango guno guteekwa kugenda mu kika ky'abengo ne bamenya amannya naye nga gangabi mu kika ky'abengo amannya gangabi ge bamenya biri mu nsala nenzuula mistakes 8 gamba Lubega nti wafuna ensala ewedde Balemi Kasule baani bataddeko emikono gyabwe nti naffe twenyigidde mu nsala eno mbuuza Balemi Kasule nti omusango saagumalaako kati mpandika story n'ebituli ebikola ki ebirimu bagamba omusajja gubasinze aga nti ensala tugikomyewo tugitereeze tugisitwa yayita kati ne mugago toddayo gamba looya wateekemu notice nti zino ground zennyini eziri muno zenkola ki zengenderako ku Supreme Court nga tugisitwa agamba nti awandiika ensala tugisazizaamu mujja kudda nga ennaku z'omwezi bwe ziti tubawe ensala empya kati eno gyalina kikipuli kooti egikoze eki egigobye olunaku olwokuddayo zirina kuba ssaawa 3 twatukawo 2:00 nga bagisaze dda naye nga kuliko tusaawa ezi nga bawadde kooti beiriifu obuyinza awe bali notice ab'ennaggulu ne muproperty endala baziveemu jjukira waaliwo amaduuka awo ez'e Masaka zonna kati kooti beiriifu teyagenda nakuwa notice yagenda nga akwata DPC OC Kira Road nga amuwa facilitation abagenda bajjamu abantu mu nkuba nga kooti yabaddewo nga ggulo eyo seba notice babagwako kiyiifuyiifu ng'ebintu byabyonooneka mpandika story endala
register osingaga nti omukulu akubuuza lwaki omuwalampa ku nsu nemuga nti nze bino byenkola ki byemmanyi era bwe nakiremerako mu gundi yange singa gwe mulamuzi omusango ogwo gwaddayo ne baguddamu ne balagira baguddemu baguwozese bupya ne guva ne ku court of appeal kati guli wa Supreme Court Chief Justice eyagulimu naye gyatuula simanyi bagunaggwa gutya so atakasinza okunyumira nti amannya gabe bangabi naye nga amannya gangu kati kitegeeza kati nga bataddemu n'omulamuzi ate ataguwulira wansi y'omu ku bawadde ensala kati ekooti nazo zirina obuzibu ate mu ttaka zibulina nnyo olwonenya Museveni nti aleese abantu bangi bayingire mu ttaka waliwo ettaka eringirwamu erosi 1 2 3 ne wabaawo badiso ba RCC ne mubaamu bano presidential advisor mulimu tiimu nga nyingi eriyo yanjuba eriyo yanamayanja eriyo yani eriyo yani oyo lukyamuzi kati bonna bakoonagana tebasobola kuwa judgment ekola ki kati waliwo ne kooti y'amayanja Sam ajja buziraga gwe nkugobye n'ekyapa nkisazizaamu ebyapa tebabisazaamu bweba nabako at least asobola okugenda n'akola due diligence Sam ndowooza agenda n'akola due diligence namulaba ekyankwanzi nkola gyakolamu njagala kukakasa abagamba nti asobola bamuyambeko bamukebere eddalu kuba tosobola kumanya ddalu lya muntu we lituuse natwala baganda bange abamawulire muwujja netugenda ebutabika okulaba ku balwadde ab'emitwe naye nga omusajja yatugamba nammwe abazze wano muli level so bwenkugamba ddalu 216 ndoza 216 so kati Serena Nebanda waliwo alina ekibuzo kya Serena Nebanda abuzibwa bufunira buziga saidi z'ebuziga ajja mu ddwaliro bamuleeta mu ddwaliro libayita mu Kwaya General Hospital Ensambya bazadde be babeera concerned engeri gyafuddemu nga waliwo olugamba muganzi we yamuwadde butwa waliwo abagamba nti byeyogera mu parliament mukokasi oba mukokasi NRM president abalamu warning byebivuddeko obuzibu era government yagezaako nnyo okulwana ne family n'erwana buli omu amanye ekituufu ne bakola postmortem eyakolwa Moses Byaruhanga akulira gundi y'abapoliisi ripooti abagundi ne bagiwakanya abafamily ya Nebanda ne bagamba twetaaga okulonda abantu 3 bagende batukole ripooti ebweru oyo poliisi bali omu nsi minisita wa ICT kati n'omulala dokita ne bagenda akanyama baakabagirako ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne babavunaana kakati omu ku bibaakwata ng'ayogera gwe baayita samwasamu yali Honorable Nsereko Muhammad wa Kampala Central ne bamusibira ettololo ku makya nagenda enkeera nga bagenda okuwulira bail application ye nagenda n'ababaka abawerako Honorable Sewungu Honorable ono wa microfinance ono ayeyita namba 4 Kiwanda Honorable Medad Segona baali bawerako twagendera mu motoka ez'enjawulo nagenda ne motoka emu ne tusula awantu we twasula buli muntu ng'afunye ewuwe nebadde mu political conversation naye nga n'abeeniala embagani Museveni ono tumukoze tutya Museveni atuyitiriddeko tukondeyo kakokasi nga Kiwanda ne Sereko gundi begasse ne opposition bakola ekintu ekinakendeeza Museveni amaanyi ekintu ekyo bwekyogerako awantu bombi kisooka na gundi bamuleeta ne bamuteeka mu microfinance Kasolo naye nga yali agala kuvaayo akiddukemu nga nankabira ku mbabazi we yayagala okukivaamu akiddeeri naye oluvannyuma Museveni amugezi tamalaga kukkiriza kugenda bwoti ne gundi bamuwa omulimu
ng'ogyeko ono Hope I mean Kasolo nono kati omwogezi wa government kati minister waliwo n'omulala bano bagundi be baali very unfortunate bahonayo Segola kuba tebabafaako babata abo baafa dda tubaleke naye Sereko twamugjayo n'akola drive mu Kiseka market yali muganzi nnyo n'akola drive era n'abeera darling nnyo ate n'agenda neyegatta ne balebo MPs asekikubo tinkasimire ne bannaabo Kooti ne bagamba babagoba mu bukyamu bano ne babaga nti ffe tetubaagala NRM Kadaga n'agamba nze mbaagala n'abateerawo n'entebe ezaabwe nti bano bantu bange ne babeerawo naye Kadaga yayamba Museveni okubakuumirawo kuba oluvannyuma mu kampeyini bagamba nti sente ezazigenda okukola kampeyini mu Kampala 3 biliyoni ezisooka baziwa omuntu w'omusereko nga ekimuweesa kuvuma mu kibuli kiramu naye nga tovumye Pulezidenti Museveni era bangi bagamba sente zaffe azitutte sente zaffe oyo mwana waani wa mukulu eno mumulabanga Debbo bw'olaba Ssekikubo ng'akuba Museveni okutuuka akalulu abeera stand by abeerawo akuba n'ebbaafu ng'ali confident yakalulu bamumma akazinda Museveni agamba mukamuwe kuba baana be abamanyi nti baddalu ne basobola okudilivalinga gwe ne bw'oteekawo Piero Yuto oyinza kutwala Ssekikubo ne bw'oleeta MK toyinza nakutwala Nsereko Nsereko akalulu yakayiteko ku Lugwanyi yonsonga lwaki agamba sikaddamu naye alina kyategese mutabani tasobola mukulu tasobola musuula mwana we mu Kampala muno era ogwo omusango gwaggweeraawo nga yali looya wa Nsereko yali mwannyina nga tumaze omugjayo eri wa etololo bagenza omweyimirira ne tukomawo naye so performance kitegeeza ne banda yali yakajja mu parliament akanyama tekagenda bweru era afaya akagenda mu parliament kyebaakola family yali compromised sister we najja ng'omubaka ne kakati gyali simanyi alabika byaggwa kasita Museveni akumala nakozesa byakozesa ng'akuta naye nga yali mukazi ndowooza mbaggu oli asooka origino ne banda yali shapu nnyo yali shapu ono yamuddira ebiddawo tebyenkana kyobola ne Nannyondo tasobola kwenkana gundi yafa tekiddawo tebyenkana kana bava okugulu waddamu ggo then ono alina kya Rwejema y'omu ku baali 27 abasooka okugenda mu nsiko mwali kuba ono yanga mbuliza Mr. Siraje enamba enjagikebera ngitegeere naye nga mwali ali kubasooka yanga mbuliza Mr. Siraje Lubwama mumanyiiko ki byasobola otubuulira naffe ne tumuyimu Lubwama nali mumanyi ng'omutuuze w'e Makindi nali mumanyi nga omuwagizi ku Lukungwe owa Villa yali twasembayo okumulaba yalaba omupiira gwa Villa enakivubu n'amala akawungeezi n'akola ki Abanyarwanda balina system tosobola gisobola oba kugamba nti tujja kukola kino babanga nkuyege bali very cooperative bamanyi engeri y'okutambuzaamu netiwaaka yaabwe sente n'enkola yaabwe era okugenda kwabwe baali so systematic senga tebayeryamu lukwe olutalo lwalujja kwanguwa mangu okuggwa under Rwejema olwakyenda mwena lwakyenda mwena Rwejema tafanga tuvudde mu gundi mu nsiko mu 86 n'abeera wano nga spy yakola ebintu bingi wano linda ko tuva mu nsiko ajja n'abeerawo era ne ranka eyo yamuweebwa ali wano yabeerawo wano yasavinga era yava wano okusavinga nga tasiibudde oba yasiibula mu nkukutu pulezidenti yali bweru nga balumbi naga senga nabaddemu nze sibiriimu senga nabibaddemu kyanditutte olunaku lumu nga tuli Kigali ngayogera nga mutabani naye era abantu be n'ebyuma ebimu byava wano kati n'obuyambi kubanga endagaano yali kununula Uganda nabo kununula buli omu ayambeko munne exactly kati bano abaana bagamba nyina omwana gwe nalaba gwe wakolako interview agamba nti mutabani wa Rwejema bajja batya tugamba nti bamwegaana abantu kuba mwatuuka e Rwanda mu investigation okumwegaana kisoboka
kuba tebamuzaalira mu mukazi wa waka bamuzaalira mu nsiko ng'abaana bonna be bazaalira mu nsiko. Maama we waali yali emubenda era bamwegaana nagezaako okucommunicatinga naye nambuulira engeri gye yamuzaalamu nencommunicatinga n'abajaasi abaaliko mu nsiko muliraana wange Kano Beero Brigadier Beero n'abalala nga bamumanyi baali bamumanyi nnyo nakati tebamwegaananga golooza kundi okumuyamba yayita mumanyi Otafiire yamuyamba okufuna ekyapa ekyettaka ly'eggomba. Kati simanyi oba ali mu kkomera sikyamuwuliza maze emyezi 6 abadde mu kkomera in and out avaayo naddayo misango ki yenyini mulalumu asobola okulowoozesa nti alina amaanyi mangi ekigali naye nga lwaki bwawe nazikusuulamu pozi yakuwa ekibanja naye ogundi akyakigaaniddemu abasajja bagamba ba Joan Sale omusango ogwo baguwoza Sale tomanyi mukyala Sale bamuyita Joan baguwoza namuyambako nagusinga naŋŋamba nkuwadde eka 2 egomba n'atwala n'alinambuza n'abalala be yawa nekyamaani wewo yamuwa n'omulala yatuwa abantu nga 5 bagenda okutwalayo omuguzi nensanga abasirikale nga bakyagaaniddeyo naye kati bakendeera bakuwadde ate nawe oyagala tunda ate ebyabajasimbiriko bajinche ne bagamba nti tibamuggyeko nze mba bimaze okukivaamu. So omwana gwe tomanyi nti oba gyali engeri gyalina eddalo eringi maze ebbanga nga simulaba naye nga mbadde constant amasimu ge tegaliiko simanyi oba ali kigali oba ali mukomera oba mufu ekyo siyinza kukyogerako kati. Katonda agamba nti Siraje olina owandiika ekitabo ekyo kijja kutunda nnyo. Nawandikako ekitabo ky'obufumbo obutuufu ekikwatanga ku bulamu bwo ekiggwa ekyo ansabire Katonda nja kiwandika naye njagala kyenatera okumaliriza ekya similarities between Amin and Museveni ebifaanaganya ku Amin ne Museveni balina similarities nyingi dotaziraba. Ono yasoma oli teyasoma ataasoma yakola degree number 1 nafuga eggwanga eyasoma nakozesa oluzungu nakozesa legal notice number 1 bonna bawamba January 25. Sure. Ono nayagala obutayagala kufaanagana Amin nayongerayo lumu naye nga baali bawambye nga bonna bawamba 25 January. Ono ye n'agamba nti nze kangende ku 26. Bonna balina ebitiibwa ebitalina mulala alina ku nsi. President conqueror of the British Empire CBE naye ono talina bitiibwa bingi oyo ono just General Yoweri Kaguta president wa Uganda ye president amanyi yagamba Makerere nti amanyi lwalikoma okufuga oli yagamba nti amanyi lwalifu Amini ono ye Ssaabagabe naye nga waaliyo omugabe kati ye Ssaabazzukulu yaliko vice chancellor yaliko chancellor kumala nakati chancellor alina ebitiibwa ebyenkanankana n'ebyamu yali mujaasi nabali mujaasi toba bwenkanya oli yalina abaana abajaasi nga Moses no nalina omwana omujaasi yatendekako mukyaka ab'eggombolola nono yatendekako mukyaka kikyataakola Museveni kyakola. So kati oli mu kuwandikako katabo yes kyabwenkanya okugeraageranya ayava mu bulamu bw'ensi n'akyali mu bulamu agenda okasoma yagenda okusalawo oba kyabwenkanya oba si kyabwenkanya nze bwendaba mulala si bwalaba. Kanonye wano ku bibuuzo manyi kati abantu babuuza ebibuuzo bingi kanonyemuko wano ku bibuuzo ate wano wabadde bagamba nti olina okukomyawo Siraje okwongera otuwa ku story yakasira eggwanga ndowooza yakasira eggwanga twagimalayo tuli twagimalayo yali nnene ekyali nnene akyalinayo story nayogera ne kasira eggwanga ebintu bingi era nembiwandiika era nzigira nenziramu nembisoma nenewuunya naye nga oyo kasira eggwanga abantu ne story yakasira eggwanga nabo yabakolera then
asanze munju mwalimu mukazi we olwokuba ndi muzibe nakutte nga ndowooza nkutte mukazi we ndiko mukazi wange naye nagenza okwetegereza nga si yeye nga naye omukazi waali naye omukazi ng'agamba nti waliwo ebikolobero ebibadde bijja bikola ki kati nga waliwo omulala nga ye sirio difayira nga ku kyalo bagamba yakadifayiringako abaana bawera 6 naye nga bwe lwadifayiringa akozesa ssente okuva ku poliisi nga ne poliisi zitandise omutegeera nti oyo mulimu gwabwe bamukwata bamanya kapita atuuse kati abazadde bagamba ki eyo ne batematema omusango guli kapito jukira mulimu ne elementi y'olubuto mulimu elementi y'obulwadde kakati eyasembayo gwali gumulakidde ng'abantu bonna baga nti asusizza nga ne mukazi wabiyingiddemu bakwata gundi nokwata gundi nze nennoba kakati ono amulinako oluganda gwebakutte ne gutuyobooka ne gugenda kabalagala bunga katwe nga abantu balowooza gugenda mu kooti tegwatuukayo tewali amanyi era mwami oyo kyeyakola ki n'omwami akyaliwo a landlord mugaba so keesi ezo ate mu byalo kisukka mu byalo especially mu busoga mu ripooti ezaava mu covid abantu abasinga okuzaala abaana nga bakyali bato baali mu busoga bajjukira tewaliwo kusoma abaana bataayaaya tewaliiwo mirimu alina ku kasente amulinda ku luzzi ne bwe kaba kenkana katya defilement case ne ziba ki ne ziba nyingi kakati n'osanga nga kooti okuyisaawo omusango n'oguprosecutinga successfully bateeka okubaawo cooperation ya dokita akebedde bateeka okubaawo ba police investigator nga bali impartial nga tebawuliriza bazadde banjuyi zombi abazadde bennyini bateeka okuba nga baagala justice ewulirwe era weewulirwa bateeka naye waliwo defilement nga gwe bagamba adifirinze bakuvunaana kudifiringa mwana wa myaka 14 nga bamudifiringa dda nga gwe olinga wa 8 kati gwe bakwatidde mu kituli tojja kuwoza nti wali owa traffic bakwata ng'olina abantu 15 olina 14 toyinza mugamba nti ate oli alina 2 lwaki tomukutte oli mukisa gumuyisizaawo exactly ne mu kino bwekikola ki bwe kiri nti defilement engeri gyerina emyaka emingi ku muntu ate engeri gyeinvolvinga family naddala mu byalo wala mu byalo bagisalira ne kwerosi ate nga tekikkirize obutakutwala ku poliisi tema ku kibanja kyo n'omukazi omukole ki omutwale agenda okumutwala wamala okumuwasa nga amuzaalamu omu ng'amuta ng'ate afuna obula so society zonoonese nnyo lwakubanga abazadde balemeddwa okukuuma abaana ne balemwa n'okuteekayo obuvunaanyizibwa okulaba nti ono gwe bakwatidde mu kikolwa agende agende mu kooti nze nafunako keesi emu ku bawala bange omuwala yafuna olubuto maama we omuto nayagala amutaase nneme kutegeera n'amutwala mu ddwaliro ekibuyaawo mu nkeere ne balugjamu omwala yali asoma omwala yali asoma kati omuwala maama teyambulira naye nze nakola investigation ne dokita nemutegeera dokita mukwata nemuteekawa munda batuuka munda naga nze bajja kunta nina abantu mu state house manya omu ku gwe yabuulira gwe yaŋŋamba yali amanyi mu state house nga muyita Mariam Namayanja nga tubeera naye gasimbagana kati ate omuvubuka omusawo nga tammanyi omuvubuka omwana yajjamu olubuto kuba olwedde yali yamaze olugjamu akola investigation yalwala nenkwata omusawo nenkwata nani nenkwata n'omwana kati Namayanja bwe mukubira waliwo akutaddemu naŋŋamba byomusibire ddala bw'aba akoze ekisubyo sigenda
kumuyamba era n'agenda mu kooti gye byaggulira. So ekyo bw'osanga abantu bonna naddala abasawo abajjamu embuto n'abaana abakoze eki problemu ya prostitution nzibu nnyo ku defilement. Ogisobola ndowooza ku reepu nti oli yankase omukwano n'oleeta obujulizi ate ne reepu nayo obujulizi buba bwa muntu omu baba balepingira mu nsiko balepingira mu bitooke balepingira mu kakati ekyo kyekikola ki ekizibuwala. Kakati keesi eno particularly eya Haji ono keesi eno bwezzeewo era efungudde nnyo hajati nti wano si waasoose okukolera ekintu kino. Bajjayo omwami ali bweru nti yamulimbalimba namukolako naye nga oluvannyuma amaliriza akubbye nakola ki nakuta. Kati Haji ono abantu engeri gyereese simpase y'abantu nti abantu bataddewo kooti eyaabwe nga kooti eri tennabakola ki era buli bagenda mu kooti olaba buli sayidi ereeta abaayo. Esinga okuleeta eya Haji abalaba nti omukazi mubbi mu nsonga zino. Ekisooka waliwo omwana gwe bakozesa statement muwala waabwe n'akola retraction ya statement nti maama ono yankaka okwogera ekyo kimu ate ku fayiro kweri era mu kooti ejja kutuuka jjukira tebannamuwa beyiro looya we Medi Nsereko ono MP Nsereko Muhammad Nsereko just aliwo nga alwanirira omusajja naye omusajja alina balooya be. Omusajja Nsereko yagambye agenda kufuna basabye beyiro ikomawo nga 13 November n'omusango lwe gukomawo formation kuba kooti eriwo kusinziira ku musango ogwo tekkirizibwa kuwozesa musango ogwo. Era kajansi magistrate court tekkirizibwa era ensonga lwaki teyafunye beyiro tokkirizibwa nakusabaawo beyiro mu magistrate court. 14 ebagiyita aggravated defilement erina kugenda mu kooti senga okubuuliriza kuwedde ne beyiro erina gisabawa. Kati beyiro bagisabye mu high court naye nga omusango gukomawo olunaku lwe lumu 13 wano wansi n'eri 13 balaba bamweyimirira naye kooti ye Kajjansi erina kukola ki? Erina kuwuliza musango ku beyiro kuwuliza kutuuseewa naye kooti eyo terina muwa beyiro tesobola naguwulira ate nga menawuliriza musango kuwulira kugamba nti gutuuse wano si kutandika kuwulira si kutandika kuwuliriza bannamateeka nga gye bali n'ebirala. Naye guno omusango gunaagenda okuva okumaliriza okubuulizibwa nga kooti y'abantu emaze okugusala. In fact yagusala kooti y'abantu yo yagusalira ajati. Kaakati ekirala gwegaseemu ne basiraamu bannaabwe abagamba nti ono muntu waffe gwegaseemu balirwana bagamba nti ono tumumanyiko ebikolobero bwebiti gwegaseemu abalwanirira eddembe ly'abasajja era olaba t-shirt ze bambala kati olutalo wakati w'abasajja n'abakazi ate nga tekitera kubaawo yadde nga batandikawo gundi waliwo omwami yatandikawo ekibiina ekirwanirira omwami oyo yalwanirirako omuvubuka eyagambibwa nti yakwana MP ono w'Ebusoga yakwana ono MP Lwakojo balwakojo bali babiri. Lwakojo ki? Waliwo Lwakojo w'Ehoima waliwo Lwakojo w'Egomba bonna ba MP yakwana we Fort yamusanga wali ku Lugogo bypass teyamukwanira ku simu anti bamala ne basisinkana yamusanga ku Lugogo bypass bakwanaganira ku simu nga w'Egomba omukyala ku Facebook omwami nga MP ngaloza akwanye muntu w'amaanyi aba mukwana w'amaanyi agana basinkane ku katikati Lugogo bypass awo manyiwo nnyo kuba nasomera ku Stay High ne katikati teyaliwo ebiseera ebyo kakati bwajja
nasanga akaana kato kayenje kati n'atakasonyiwa nti sikukkiriza nagamba njagala onjagala nti tugende n'akatwala ku paalamenti n'atemeza ku poliisi era yali ne poliisi awo ne bakateekako bye bakateekako ne bakasiba bamaama baako ne baluwaana bazadde baako muganda waawe omu yali asomesa awo ku buliruumu nyina najja nabaleetako ne ku pologulaamu yange ndi omusango guwedde kubanga nalipootinganga nga tegunnaba naye bwe gwaggwa omuvubuka n'ayogera ngeri yali yeegomye ng'omusajja naye ng'ate talina ssente era bamuweeranga buweerezi nga bamusondera ssente biki nemutwalako ewala iti honarebe bamuyambeko naye yamuyambako kusoma kumaliriza kusoma n'abalala ne bamuyambako kyemanyi nti kati yeeyongerayo mu kusoma nempita honarebe ku pologulaamu ajje n'agaana nemugamba oba asobola okumusonyiwa kuba kooti omusango gwamusinga n'agamba nkyerowooza simanyi nakati oba yamusonyiwa oba teyamusonyiwa naye ogwo tegwaliko nnyo puruufu nnene kubanga baleetanga amasimu nabiki basindikagananga messages so tasiba zikweya gwe yali akwana yali amumanyi gwe bakwana nga yatamanyiwo yensonga waki gwe bakwana yanyiiga nnyo akaana akato nga kamukwana kukasanga nga bamaze okusinkana naye luli baali boogera ebigambo so eyo keesi weera weeziri so cases eziri prostituted fule ntono okusinga be bakozeeko ebikolobero n'abawayirizibwa mu defilement nabo bangi naye otegeera ddi nti bamuwayidde obujulizi buno obujjira ku fayiro bagenda ekisooka omusawo asobola okugamba nti nasanze omwana ono ng'akozeseddwa ate okukubuulira nti akozeseddwa mu kiseera ekyo oteekwa okuba nga omwana omuto teyo ku sipiidi nga tawanayita nnaku bbiri gundi zo n'engoye ze oba mpale oba kiki ne basobola okufuna results